Amanya Juko Pius Chiddu okuva wano ku Itos TV. Tutambudde olwaleero nga twabasuubiza tujja kuleta programu yaffe My Heritage. My Heritage programu ene kwatagana n'obuwangwa bwa Africa. Nga twagala abantu bonna bonna okuva buli omu ggwanga lye gyali mu nsi yonna gy'avaamu mu Africa n'ebweru Africa abantu basobole okutegeera Africa kye ki n'abatuuze b'omu Africa oba abantu enzaalwa za Africa bayitambulamu ki era kye ki obuwangwa bwaffe kye ki ennono zaffe kye ki tugitandikidde ddala era nga bulijjo tubakookoonyako bukookonya naye olwaleero ndowooza mulabye ekifo kye tulimu kifo kya njawulo nnyo ddala ntudde n'abantu ab'ebitiibwa ab'enjawulo nga twagala babeeko bye batutegeeza bye tutamanyi essaawa zino naye bwe bagenda bitubuulira naye nga bagenda sooka batweyanjulire n'oluvannyuma batubuulire wawe tuli naki kye tuliko essaawa zino kyesooka obbabuulira nti batugabudde ekyemisana eky'amaanyi ennyo era nga omukulu ono jjajja agenda kutunnyonnyola jjajja abaana agenda kutunnyonnyola ekijjulo kino kibatugabudde kitegeeza ki era lwaki bakitugabudde essaawa zino nga twakatuuka mwebale nnyo mwebalidde okusubscribinga ku Itos TV jjajja sebo nsaba weyanjulire abalabi ba Itos TV nga tufunye omukisa nti gwe asoose ku programu yaffe eno My Heritage ekigambo ekyo tukikozesa kya luzungu lwa nsonga kitegereka mu nsi yonna weewaawo ebigambo ebimu bayinza obutabitegeera naye nga okusinza olulimi tugenda okukozesa naye nga ekigambo kyo bajja kitegeera era n'ebikolwa ebigenda okutambulirako bajjako babitegeera sebo tusaba weyanjulire abalabi ba Itos TV bazukulu bo bonna mu nsi yonna amanyago abandaba ku media zonna nze jjajja Ssentongo Lwajjali Mugonza era nze Kabona Ssentongo Lwajjali Mugonza mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono banyabo ne bassebo nze minisita akuli ebyobulambuzi n'okwewummuzaamu mu Greater Buganda banyabo ne bassebo ate nga ndi omukulembeze aw'obuwangwa n'ennono eyalondebwa emyoyo eno entebe gye ntuddeko ntudde ku ntebe ey'obwa Ssenkulu ngenda bategeeza Ssenkulu kye ki era nsanyuse nnyo okubalaba ba media mwebala okujja mu kifo kino banyabo ne basaba batulaba wano tuli ku Lwajjali ku mutala gwe bayita Nnyenje era eno mbuga ya bujjajja lye tuyita essabo kitegeeza we tusabira emikisa era nga tusaba nga tukkiriza emyoyo gy'abajjajjaffe banyabo ne bassebo abantu abatulaba era njagala bategeeza tusoose mu kitundutundu ekyenzikiriza obuwangwa n'ennono naye lwaki sambadde kifundikwa kya jjajjange ndowooza okiraba awa kamera ndowooza okiraba bulungi nyambadde ekikooyi kino ekya Kaliisa Kaliisa atuwa byakulya nakola ki era tusookedde mu kijjulo ky'omusajja omukulu omulangira omukulu bamweyana awamu ne jjajja Ndawula ensonga omuceere gwe tulidde mweru kitegeeza bwerufu kyova olaba bamweyana omusambi wa ddiiru bagamba nti wafuna ssente emmotoka z'ogula ogula kiralu kati olwaliro ekituleese wano tulidde ku nte ennyama y'ente eya Kaliisa Kaliisa asobole okutta ebyaffe ne tulya ku muceere omuceere ogwo omweru gujjayo obwa jjajjaffe Ndawula ne gujjayo obwa jjajjaffe bamweyana omulangira baamu ntegedde bulungi amazzi ge tunywerako ku kijjulo ekyo tuba tugatta obwamukasa ne tugatta n'obwamusoke olwo tuba tumaze okugatta emisambwa gyonna ng'abalongo bagenda tulongoosa kubanga tuba tumaze okugatta ekijjulo taata ekibuuzo oyogedde ku ssabo awantu we tutudde n'enfaana gye wafaanamu waliwo ebintu ebyenjawulo naye sirowooza nti wafaanana omuntu kyalina mu ndowooza njoga okusinzira bwe tukuze nga batugamba nti essabo libeeramu enzikiza nnyingi nnyo jjajja tomulaba tolina gw'olaba nekyani batugamba nti mu ssabo mubeeramu embooko empitirivu bakuze batugamba nti embooko ekwajja mu ssabo wano naye wano sooka otunnyonnyole banyabo ne bassebo njagala mbategeeze lubaale maliba buli omu alyambala buki alyambala bubwe ffe omusambwa ogwa jjajjange Lubabule gunnannyini lujja era omuzimu gunnannyini lujja n'emisambwa egy'olujja luno n'amayembe ag'olujja luno n'emizimu n'abalongo bakkaanyiza n'ekitangaala kubanga
twabeerako mulembe ogw'ekizikiza nga tubuze abazungu bwe baatubuuliza ne batubuzaabuza ne batujja ku buwangwa bwaffe. Omutonzi n'atuddiza ekisa n'atuddiza ekitangaala. Kyova olaba nti katugenda kusamira n'amasaba amangi mugenda gasanga wano mu Lwajjali nga gakalina. Nga gakalina. Gwe mutunulira ebizimbe bino temubira tubikoze tubikyuse nnyo. Okusinziira ku buwangwa ekyo kikkirizibwa. Kikkirizibwa. Omutonzi tuli mu mulembe gwe bayita tinga kyusansi. Omulembe ogwa tekinologiya. Era omusambo ogututuusa ku ekyo gwe bayita kibuuka omumbaali. Kibuuka omumbaali yatulaga lwatu nti ekiseera kijja kutuuka ababadde mu nnyumba ez'essubi baddeko mu mategula, baddeko mu bbaati. Wabula ennono n'obuwangwa esigalawo. Endeku eno mugiraba. Ogirabye ekyuseemu. Bino ebyobuwangwa n'ennono kubanga obwakatonda kwe kutondawo ebintu mu mulembe ogwo. Bw'otonda ennyumba ennungi etuzibwamu bajjajjaabwe emisambo amayembe n'emizimu n'abalongo nga nnungi, kyegeeza jjajjawo omugulumiza ku mmotoka gy'akuwadde. Nze Lwajjali jjajja ampa. Emisambo gituwadde ffe bannange mmwe abali eyo. Amamotoka twevugira mapya, amayumba mugalaba ge tulimu, olwagavuba Lwajjali mu bulabye, nammwe abali eyo mbategeeza mujje tusamire, mujje twejjanja, mujje muwonere mu buwangwa bwammwe n'ennono. Teri afukamira awo n'atafuna kyayagala. Teri. Kubanga waliwo ensozi zonna. Tulina ensozi ze tugenda ntulamaga okukola obuyinza bw'abajjajja. Nti kino ekifo ojja kusanga tulinamu olusozi wa Lusinsi, tulinamu olusozi olw'Ebukasa, tulinamu ensozi w'Amaame Mubende, n'ensozi zonna ezikola obwakatonda tuziri mu kifo kino. Kati mu lawundi eyo gy'olaba, mu figa eyo gy'olaba ewatudde empagi eyo entukuvu ey'amakkiro g'abajjajjaffe, tubeerawo n'obuyinza obwo. Nze ng'omuntu siina maanyi, naye giri emyoyo gy'abajjajjaffe egikkalira mu nze gye gimpa ebigambo bino bye mbategeeza. Mbategeeza bannyabo ne bassebo okusamira kulungi katotegera obwakatonda bwo.